Yama ndi ku parliament nzize kukyalira ku Honorable Senyonyi ne Honorable Mwanga Kivumbi tunyumiza muko ntuwaya muko kabadde ka private talk naye ebadde vibe nungi nnyo n'okwongera okwetegereza system kyegenda maaso wano naye ndaba buli muntu ali mirembe gye eggwanga liringa liri mirembe wano mbanjizaawo nti kakati mwanyi wano we bagitwalira sitole kimu abaliwo mulinawo kusuubya ligitaasa tukuume bulamu ate nga tunywerera buli omu ku kye buli omu wanywerera ku nsonga ekikulu ebirabwako birabwako bibwanjibwa ffe tulina kwekompozinga kuba wamu nga bannayuganda netubanja okubanja kwe tuli sure nti guno omulundi sagana kubabbirako abawagizi baffe bangi naye bakimanyi ebinaku zino twogera rabadaba style buli omu just akebere endagamuntu yalaba expiry date nti ddala wetutuukira ku lunaku ebateweddeeko olabanga enaatera okutuuka ku expiry date genda ku renewal kati ogirenewing endagamuntu eyo kubanga ye mundu yo omuntu yenna wafuna obuzibu munakuwala naye so kyali kikulu nawerekera ku pulezidenti wange okumukyalira yatunyonyola bunyonyozi mbeera mwe bamukwatira ng'era olaba nti obutali bwenkanya bungi nnyo nti ne East Africa wano wateekwa okuba nga waliwo collaboration etali ntuufu mu security ey'omunda n'ey'ebweru era abali ebweru nabo nga bali kumpimpi bayinza obutaba safe